Ono gwange ampuliriza webale kubeera nga weekuumire ku lutimbe gaggadde olwa AKTV. Nze AK Master ku muzindaalo okubeera nga nkunyonyogera mu matu n'okubanga nkuwa emmere y'amatu n'obwombeefu ng'enkola yaffe bweri ku AKTV. Nkusaba video soko giwe ekigalo oba kye tuyita like, then ompya subscribinga bw'otyo okole ne kade osobole okubeera nga tosuba video zino zitubeera tuteekayo, kubanga munnange wano waakaabeerawo taggwaawo. Nja kutumira ku bannange mwenna mwanga byonna gye musinzire okubeera nga mungobera kyemukola kyamaanyi nnyo mwebalire ddala, kuba singa temuliiwo, singa nange sikola bino naye bulula mbiraba mundaga nti amiina gye muli, nange kimpa amaanyi okubeera nga nnyongera okubeera nga ntambula nammwe. Mikwano gyange, obudde bweyera, ebbanga litambula, emyaka gigenda. Twali mu kalulu 2021, ebbugumu eryali mu kalulu buli muntu yaliraba. Abantu baavanga ebule n'ebweya ne bagenda e Kamwokya ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform, olwo nno nga beegula okubeera nga babawa zikkaadi, okubeera nga beesimbawo mu bifo bye baayagalanga. Lwaki? Kubanga twali tukyalina amaanyi n'ebbugumu lyaliwo nga lingi ebiseera ebyo. Naye wenjogerera essaawa zino oba olwaleero, mukwano gwange bw'obeerawo press conference yonna ebeera ekubiddwa nga genda kubeera ku head offices zaffe oba ku headquarters zaffe e Kamwokya, njagala mutunuulire nnyo abantu bameka abagendayo era lwaki abantu tebakyagala kujja ku headquarters. Kubanga ebiseera ebisinga president abeera ali mu kwadressinga eggwanga, yeetaagawo abantu abamubugiriza, naddala abo abatambula naye, abakulembeze baffe. Naye amazima ga Katonda mu ggulu, njagala ebiseera ebisinga mutunule. Abantu bangi bajjanga nga baagala zikkaadi okwesimba ku bwa kansala. Abantu bangi bajjanga nga baagala zikkaadi okwesimba ku bwa sente bwa zi districts. Abantu bangi bajjanga nga baagala zikkaadi okwesimba ku bwa MP. Naye njagala okutegeeza essaawa zino nti abantu bangi gwe kyolina okumanya, nja kwewola ku bigambo bya Sam Mathias Walukagga, mmeeya wa Kyengera Town Council. Ono yavaayo n'agamba nti bakansalazi bonna abaalondebwa mu Kyengera Town Council bonna baalya n'okunywa ne banywa. Era ono yagamba balwana kulaba nga bamugjamu bwesige nga ye mmeeya. Baasala eddiiro wadde nga obujozi bambala bumyufu naye munda bambadde kyenvu. Era baagala kulaba nga Honorable Segona akali amaggwa bamugjayo. Baagala kulaba nga ssentebe wa district bamulemesa emirimu gye gyakola, kubanga ba National Unity Platform bakansalazi bonna abatula ku lukiiko olw'eggombolola. So bw'olaba mmeeya avaayo nayogera ekigambo nga kino, kitegeeza si be bokka abaalya. Olaba aba Kyengera balya, olwate ab'amagombolola amalala bali ku ki? Naye nga beerabidde nti 2021 bajjanga bakaabira abalonzi, era nga bakaaba nga babeeyama okubeera nga basaavinga abantu. Naye kyannaku nnyo nti essaawa zino ebikolwa byabwe biraga nti si bannaffe. Awo newolera ku bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu, yagamba nti mubalonze naye bonna mubatunuulire mujja balabira ku bikolwa byabwe abatali nammwe, abaabalyamu enkwe, abaalya n'okunywa ne banywa. Era kati yessaawa 2021 kaali kalulu baalondebwa, 2022 ne guyitawo, 2023 gutandise, wabulayo emyaka 2 emijjuvu, 2024 2025 akalulu kaddemu. Mukwano gwange yeesimbawo ng'oli ku National Unity Platform, ng'oli ku saidi y'abantu n'otambula luggi ku luggi nga weeyamye okuweereza abantu, olowooza essaawa zino bwe bava mu bantu ogenda kuddamu weesimbawo oyitemu? Olowooza abantu basiru? Olowooza abantu tebalaba bamuzibe? Oba olowooza abantu tebategeera? So mukwano gwange ng'oli MP ne ba MPs mwebali, abaalya n'okunywa ne banywa,
naye temugenda kukomawo. Eno si enkomerero y'ensi. Buli lw'ovaayo n'olya mu bantu akana n'akata n'obalyamu olukwe ne gy'owangaalira nga ggwe togenda kubeera na mirembe. Abantu bagenda kukutuuma kyefuula. Ba MPs tubalabye bangi abeesimbawo ne batuuka ne baggyibwayo ebisanja ne biggwako ne bataddayo nga kati beeyaguza lujjo. Essaawa zino oyinza okuba olya n'opiiya naye weerabidde gye wava nti ogenda kuddayo, abantu bakulinze wansi. So n'olw'ensonga eyo lwaki mulya mu National Unity Platform olukwe? Mwasuusuutanga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Essaawa zino temwagala kumanya. Era twabalaba abamu wano nga mukolagana n'omukulu amanyiddwa nga Muzeeyi Kibalama. Honorable Sseggona gwe yo kyakajojojoji w'ebibuuzo n'atuuka okumumiza empeke. Nga mwagala ate okubeera nga mudde eri ku kitebe ekirambu kye yateekawo, nga muteekawo embeera. Naye eky'omukisa omulungi ekkooti yagamba emanyi Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, oli Muzeeyi temumanyi. So n'olw'ensonga eyo mukwano gwange, bw'obanga oli mu kifo kyonna n'obwombeefu nkusaba kimanye nti 2026 tali wala. Bino ebintu bikyuka. Olwaleero oseka naye enkyo n'aseka. Olwaleero oli mu Parliament weekwesa otambula obugombe buli waggulu, otambula endabiramu ziri waggulu, naye akalulu kanaatuuka n'odda olowooza abantu banaakwaniriza bulungi nga luli. Ye ekyokubiri, bw'onoova gy'ovudde n'oddayo eka mwokya ku National Unity Platform head offices ng'osaba kaadi banaagikwongera. So mwekube mu ttooki kubanga mu disappointinze nnyo abantu muba disappointinze be mwasalawo okuweereza mwabalyamu ddenkwe. Abantu baayogeranga wano n'ogamba nti oyo tumaze. Naye essaawa zino yadde okukolola mu Parliament tebakola nakola. Honorable Ssewanyana ne Honorable Muhammad Segirinya baali ba honorable b'amaanyi nnyo, naye kyamukisa mu binti baasibwa. Ate era ne bammibwa ne beyiro okubeera nga munnange bava ebweru nga babawoza. Baali mpagi nnene nnyo mu National Unity Platform. Kubanga otunuulira abantu abamu ku baasigala, sijja kugamba nti bonna baalya. Tulina mba MPs abali royo era abakolera ddala era nga bakolagana ne Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu bangi. In fact be bangi n'okubeera abangi. Naye mulimu abatono. Siffe kye twagala kiri ekintu kimu ne bwe mba muli batono abatuvaamu ne mulya. Lwaki mulya? Abantu abaabalonda ne mubalyamu olukwe. Mwatuuka mu Parliament ne musirika. Lwaki musirika? Mukwano gwange nze AK Master ku lutimbe gaggadde olwa AK TV. Bino mbyogeddeko kubanga munnange twalina ebbugumu 2021. Ebbugumu ne ligenda nga lisala mpola. Lisala. Kati essaawa zino tuli abantu abali mu struggle bwe tuba twali abantu 10 tusigaddemu abantu nga 8 oba 85. 15 mwalagawa ate nga temwafa. So n'olw'ensonga eyo mukomewo waka tekiri leeti. Mukwano gwange 2026 tali wala. Mugenda kubeera nga mwejjusa ate mutandika okuwala n'abantu nga mbawalanira bwerere naye nga bikolwa byammwe. Nze AK Master ku ntibe gaggadde olwa AK TV nkusaba n'obwombe video nigimpeera ekigalo ate wabanga oli mpya nkusaba subscribinga okoone kade teweerabira buli viri gye tuteekayo ng'eno buli waka gwe tusuulayo munnanga abeere nga takusuba tubeere nga otambula n'omutindo nga tutambulira wamu. Akumata 10 ampere I sign out for now. Bye bye.